waliwo ekigenda okujja mu maaso awo mu famire ya Tamale Mirundi nga kinene ng'ate kizito kwefuula bagezi kwetuminkiriza onayogera ebigambo ebifaananako bwe bityo si mulala musawo oba ye yali omusawo w'omugenzi Tamale Mirundi senior. Mugenda kakaza nti Tamale Mirundi yafa mubiri naye omwoyo kwe. Musawo ono yagenze maaso n'okubanga atubuulirako ekyama. In fact kiyinza okuba nga si kyama kubanga n'omugenzi olumu yagendanga maaso n'okuba nti akikonako. Omusawo ono agamba nti Tamale Mirundi senior yali akkiririza nnyo mu misambwa. Ate ogugwe teguli mu bwa muzimu gwagenderawo straight mu bwa musambwa kubanga yali akkiririza mu misambwa. Bw'obanga oli eyo ng'olaba vidiyo eno nga wali mukwano gwa Tamale Mirundi senior osobola ogenda maaso n'okuba ng'ofuna akamwenyu ku mimwajo kubanga essaawa yonna ogenda kubanga omulabako awo w'oli. Gundi ebyo byabagamba kwenzi teyeerogoza kasuku bw'abanga Tamale Mirundi tannaba kukyalira agenda kukyalira ojja kunkubira essimu kubanga famire ya Tamale Mirundi senior wakati mu byonna bye yagenze maaso n'okubanga ekola n'okubanga egoba n'omutabani w'omugenzi akaabwe nno kandigendamu akalimu obuuka oba kakubajjuutuka oba bandigenda maaso n'okuba nti bafuna embeera ejjudde akabasa. Omusawo annyonnyola eyo famire katandika butandisi katandika butandisi era nze nkugamba ebigambo bino oba olina abafamire ya Tamale Mirundi oba muwulira ebigambo bino mufune bwe wakati nga Tamale Mirundi senior amaze okufa amazima waaliwo eddaame eryalina okugenda maaso n'okuba nti ligobererwa. Mwenna abagenda maaso n'okuba nti mugoberera okufa kw'omugenzi Tamale Mirundi senior mwalaba ebyagenda maaso n'okuba nti bituuka wabula ku ddaama awo wagenda kuvaawo obuzibu obw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Eri oyo yonna eyali emabega w'okukyusakyusa amadaame ge agenda kuloza ku bukaawo. Ono nno yagenze maaso n'okuba nga atunnyonnyola ekyo ekyatuuka ku Tamale Mirundi senior bwe yava mu bulamu obw'ensi eno nawa gy'ali kiki ddala ekyabaawo. Nze Tamale Mirundi nasooka ne mufunamu obubaka amantegeeza kirooto kati yakaneeyolekera emirundi emeka ng'akabonero akalaga nti Tamale Mirundi tali mu bwa muzimu ali mu bwa musambwa yadda mu bwaki. Agenda maaso n'okuba nti otulaba obadde okimanyi nti olunaku Tamale Mirundi senior bwe yali agenda maaso n'okuba nti atwalibwa waliwo enkuba eyagenda maaso n'okuba nti efudde emba. Bangi abaabitunuulira tebaamanya nti kano kaali kabonero okuva eri omugenzi. Kankuwa ekyokulabirako abantu kye bataamanya. Olaba lwe bateekateeka okutwala Tamale Mirundi okumusabira mu kanisa. Okimanyi nti enkuba eyakeera okutonnya yali yanjawulo ku ya bulijjo. Omugenzi ng'amaze okuba nti asoomuka ogw'enkomerero enteekateeka zaakolebwa kiwejjowejjo wuuyo mu kyaki abaakola kino mulabika nga mwakola nsobi y'amaanyi. Kwali kuwakanya kwa Tamale Mirundi. Yali tayagala genda mu kyaki. Teyayagala kumutwala mu kyaki naye ng'ab'ekikawo bamanyi beetuminkiriza era enkuba eyo yali ewakanya kubanga Tamale Mirundi yali musajja akkiririza mu bwa naki ennono. Bwe twali tusoma divinity abaasomako divinity ne CRE ku O-level waliwo ekintu kye twasomanga topic baali bagiyita the dead are not dead oba the dead are not dead nga bamala batugamba discuss ekyabanga kitegeeza nti abafu si bafu genda maaso n'okunnyonnyola awo nno twagendanga maaso n'okuba nti tuwandiikira ddala ne se kuwandiika yenna ng'oyinza okuwandiika olupapula luno ne lujjula n'okyusa n'emabega wabula nga mu byonna byogenda maaso n'okuba nga onnyonnyola kwe kulaga nti abantu tebafa nti omuntu ne bw'aba afudde aba tafudde. Tulabikanga ebyo bye twagenda maaso n'okuba nga tusoma mu divinity byandibanga bitandise okulabikira ku mugenzi Tamale
Mirundi senior. Omusajja yali ow'amaanyi ennyo ennyini ddala nti buli we yagendanga maaso n'okubanga ayogera ebigambo bye byayuguumyanga ensi n'abanene abatwala eggwanga lino. Wabula ekisinza okubanga kyewuunyisa ne bwe yava mu bulamu obw'ensi eno alabikanga amaanyi ge gakyagenda maaso n'okubanga gayita mu bantu ab'enjawulo. Mubamu ku bagenze maaso n'okubanga bayitibwamu amaanyi mwe muli ne yali omusawo we. Tombuuza nnyo yali musawo we mu mbeera ki. Ebigambo by'entandise nabyo genze maaso n'okuba nti obiwulira. Omusawo ono akyagenda maaso n'okuba nti nno awanda busagwa. Omusawo yazze n'obubaka okuva eri omugenzi. Omusawo agamba nti alabikiddwa omugenzi Tamale Mirundi senior enfunda eziwera. Bannange, omusawo ebigambo byagenze maaso n'okubanga aleeta tebigenda okwongera okuleeta okutya eri ab'eŋŋanda za Tamale Mirundi senior. Kyekisooka, ab'eŋŋanda za Tamale Mirundi senior bwe banaagenda maaso n'okubanga beeyitira kuutu ebigambo bino byonna tebandifuna obuzibu. Omusawo ono agenze maaso n'okubanga abaako ebintu bingi nnyo byalambulula. Omusawo eyali owa Tamale Mirundi ono nno yagenze maaso n'okubanga akyazibwa mwana mulenzi Isaac Daniel Katende gw'oyinza okuyita Kasuku kukuwaza bbanga, era nga Kasuku ye mukuza wa Tamale Mirundi Junior gwe bagenda maaso n'okuba nti no bakwasa Kasuku mbufu obwo. Omusawo ono yagenze maaso n'okubanga annyonnyola ebintu bingi nnyo nnyini ddala, mwagambira nti amazima alaba Tamale Mirundi senior agenda maaso n'okubanga amweyoleka. Era Tamale Mirundi senior yonna gy'ali si musanyufu ku lw'ebyo bye bagenze maaso n'okubanga bakola. Mu byonna byandibanga n'ekyokubanga kye bagenze maaso n'okubanga bakola ekyasembeddeyo ddala okubanga bagoba mutabani we gwe yaleka ku nsi nga tamwegaanyo banga tamuvuddeemu ku lasiti. Bagenze maaso n'okuba nti nno bamugoba mu kika. Amazima gali nti nno byandibanga nayo kyekimu ku byagenze maaso n'okubanga bimunyiiza ne sekunyiiza yenna yenna. Wabula ojja kujjukira nti Tamale Mirundi bwe yali ng'akyali mulamu yafunako okukubagana okw'amaanyi ennyo. Okubagana okwo yakufuna wakati we ne omutabani oyo, era yayagalako okumuzaalukuka. Wabula ate oluvannyuma baakwatagana. Kati ate essaawa zino okubeera nti famire yagenze maaso n'okuba nti egugumuka omwana ono n'emugoba, byonna bikyali in question, mbuufu ofaananako bwe butyo. Wabula ebigambo by'omusawo ono byagenze maaso n'okuba nti ayogera, bangi bagenze maaso n'okuba nga babisambajja era bawakana. Bagamba nti omusawo alimba, tannalaba ku Tamale Mirundi senior. Omusawo alimba, tannabagenda maaso n'okuba nga alabikirwa omulenzi. Wabula ebyo ng'ogenze maaso okuba nti obitunula butunuzi mukwano gwange, amazima gali nti waliwo famire ezigamba nti tulaba gundi n'ayogera gye tuli, era ebigambo bino bigenda maaso okuba nga bituukira. So omusawo wakati nga bakyagenda maaso n'okuba nti no bazaalawo ebigambo bye, gwatulaba olowooza omusawo ebigambo byayogera bituufu era biina kukwatibwa bitya? Wandika mu comment section ki ky'olowooza ku musawo ono. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kw'oli. Likinga video eno. Thank you so much.